expo yo kyekiriwo kati ate nga banafa bebulenga mwetegeka Bukedde genda kujjeyo esibeyo munyumye bulenga buloba bulaga leka tukatusoke expo eno okitegedde tukulinze ate wano mu kibangizi kyaffe erugogo mutwalo gumu okuyingira Vision Group kasitetegeka okimanyi ebijirako Sseguya atandika oyina kirero blaji kati ate waliwo ekira mugana erwasa musajja zibukansoke muteekemu wano jjiya okusooka kwa byonna mbadde mbuuza anti Angel omukyala wa Lwasa abadde akyali omupya gwe yayanjula mu covid wano eruweero ku mukolo ogwamenya emiti wakwanjula ne bwaga nti no baagala divorce olwa Lwasa byagamba nti omukyalo ono mbuye omukuba asaasaanya akatambi kaliko walaba nga Lwasa alina byakola okwanjula nakwo basaba divorce ekyo kibanyi Angel yagisibye olw'abaana ba Lwasa omukasukira ebintu ne bamugoba mpozi kyesaamanya wadde akyaliyo nze sikyabitegeera kati soko tuzizeeko emabega katono omukolo ogwo ogwa pasita Bugembe naguliko twavaayo pasita tabagasse bwe twakola okugenda ali okwanjula twayanjula kale constitution egamba nti okwanjula oba ofumbiddwa oba wasizza mu mateeka kale kyo marriage naye ogenda mu divorce n'ogisaba kooti ng'ate wagende eno ndowooza yayise wakyamu naye nga ekirala bannange raava ebaawo nga bw'ogiraba ne maama ebintu ne bifa nga nnaku 365 kubadde kubulako lumu obufumu ne kunywesa amazzi nga bw'olaba mukama tukola team marriage yo twagikola bwe baba baawukanye ebyo byolaba bye bagenda okugabana bantu kutereera olaba bye bagenda okugabana bamukusaaga gwe ebyo byolaba ebyo Angel byaga ebyo teeka ligamba 5 ku 10 embabi eyo amayuka g'olaba ngo bulenga etava ne kiiki njagadde kutwala nvaako munnange ng'ovudde Masaka nali nkuddeko entambula zange oyagala kumpayiriza tugenda kuyomba mutyo katani nga bagambye okuba abaana ba Lwasa bakasuka ebintu ku motoka ya Lwasa BL pya pickup kadde binanga mu 5 eyo poliisi bulaga omukyalo yagenze nti nze nga yeebase motoka alemeddemu kati nno baloya we bajjidde nti ffe twagala divorce nze kati olina kuddayo mu tteeka etteeka ligamba nti n'omwanjule asaba divorce kubanga lusi wa obufumbo buki obuwangwa bw'ekinnansi ne ssemateeka ebukkiriza naye nze ndowooza ati kati ogenda mu kooti kati awo okugabana era gwe buli woolira divorce ngabana ate omuntu omu ewe Masaka yaŋŋambye nti bagenda kugabana kyebintu bibadde bigenda biggwawo musajja b'e Masaka omwami gwe sigenda kwogera yakubidde ayogera ebintu bigi bwe byajjidde tuga sebo nkukwotinga twange nedda nange ne ŋŋamba etteeka ly'amawulire terikkiriza kwogera yakugambye nensirika naye omukyalo ono kasooka atubuulire ebizibu twamukuterako lulinga akaaba ebizibu kati ku poliisi yagambye bannayinze nemeddwa abasajja bazze sibategeera ne banzibako sente zange ne babba essimu kali nze mpulira ebintu bitabi abantu besitamanyi bansanze ewaka ku geeti ne bankuba n'ebintu ne babinkanukira wabweru naye bino nze mbikwasizza bannamateeka kuba obulamu bwange tebuli seevu bakulanga ki simanyi nange kyeneetaaga okumanya essaawa eno simanyi kuba esimu yange baginziteeko ne basiimula buli kimu namba siina sente ne bankuba sente ne bazitwala zinabadde nina wendi siina yadde 10 yadde essaawa 12 zakawungeezi zolweggulo sibamanyi badde basajja nga 5 kati be tebalina bibuuza nze balina bibuuza kitaabwe kitegeera kuba siina musango sinze yeereeta ewaka siisangako bubi muntu wakaawo kati obuzibu nze bw'okubeera ewaka sinze nina okusootinga ekyo ekintu omusajja yalina okitereeza neetaaga buyambi setaaga kumbuuza bibuuzo bingi nagende mu ddwaliro ninaki ddwaliro banampa ddagala lya bwereere wabula ye kyatugambye nti obufumbo abukooye atugambye tugende mu maaso tuteeke omusango gwa divorce mubagatuula kubanga bafumbo mu mateeka tugenda tuteekamu application esaba kooti omukyalo omuzza mu makaage nga babalindye emisango gya divorce okugenda mu maaso bagamba tolini yaabwe okumanya ka vidiyo gye katambulira nga kasiba ku ofiisi ya Angel
ate nange okutegeeza kiro ebyo nesingiswa waabwe ate mmoka yange